kubeebaza okubeera abatuuze abalungi. Bino bye bitutambuza. Chairman tandika ki okulawo akuwate kulawo nesobola okufuna ekituufu ebiseera ebisinga nsalawo asantegeera nti kyensalawo kituufu kyamukisa mulungi kumbalaba mwonna bwe muli kitegeeza tujja kutambula mpaka yaggwayo kubanga eno terimu singa tewaba akaayana okukanyanga temunagenda mateeka tyanze sina buzibu ansasule sente zange ngende mu ddwaliro kasa mu kikola ebyo ffe tetujja ku yagenda twalisaba ne chairman nga tugoba ku baligundi ya taata eyo chairman we yamala okumpa ebbaluwa eyo nga tugoba ku gundi ya kakati mukomyewo ng'endagaano y'okutunda eyakolebwa yiino wano ng'ekolebwa beewandiiseko nti administrators b'ettaka ly'omugenzi Sonko ng'endagaano eno ekolebwa Council Serious Benon owa Serious Mugabe and Company Advocates Mukono. Certificate of no objection eno efuluma ewa Administrator General okulaga baani abanaafuna letters of administration nga tennaba kufuluma kuba yo yafuluma nga 14 nga bino Serious Benon yabiŋŋamba nti amateeka gagenda nabangi mu abatonde temuna kyemusobola kukola era okutunda kwawedde kwakoza ki yakyogera yatuula looyo w'amateeka omanyi kyokola kigenda mu mateeka minutes ziriwa ze watuuza mu meeting ezo zonna nga ffenna tuwandiika tukanyiza ku kino tulage minutes nga looya mu lukiiko tozirina ogenda yiyirira bakubuuza nze alina okuwa omukisa okwo Serious abadde alambulula milioni 15 twagala otuwa embalirira eyo ogambe nti bano nabagabira milioni bweziti nze nempisa milioni bweziti tukoze bwe tuti n'agabira bano abalala 7 ye yatwala 8 abula tuyimirirawo nga twagala paati yaffe ejja mufa abana kyekyo kyokka wanaakole ki aveewo kwanza enjagala abakulu ab'enjawulo abo boogere nga tukola ki tuwulira wallahi nabaleka mu lukiiko lwabwe neninya paka wa Mukono ewa kaawo neŋŋamba kaawo njagala kunnyamba bakulu ki ab'enjawulo abo abasobola okugamba mbu Nakiwala we bampa wanaawaka mba nkoze eki nvuddewo bende mu meeting eka nga twagala okutugabana bataata tebanyega teboogera nti oba kino omwana yabategerera yayimuka n'ayogera gwe bawulira ono maama baagala tuyiga bufuzi beeyagaliza bo n'abaana baabwe bwegage twazaalibwaki ekyo tekitegeeza nti ebikkanyiziddwako biba bisazibwamu nedda tibisazibwamu kubanga majority baba bakkiriziganyizza kati kiri kyagamba mbu nno nze nasalawo ne mugamba nti majority basazeewo kyekigenda mu maaso bwe kyali kubanga olwedde baali basazeewo nasente bamaze okuzifuna tuba bwenkanya mu ndagaano eyakolebwa kyakkanyizibwako nti ekifo kimutuguza olw'okwewala okuba tumufunye sente zammwe abantu bamumanyi okwekyusa tiba mufuna letters of administration ekifo mukiguza abantu abalala naye olw'okuba twagala okwebala embeera efaanana bwetyo
kusente zetubawaddeko katuteekeko olukomera luno era ne bakikkaanyaako. Njagala okutangaaza Sejjemba yalina ensonga ze ye nga ye oba oliawo erinze nga seriazi kyoba oliawo teyayagala nze nkwasaganye mulimu era kyoba olaba nti mu kwogera kwe alina ekinugu ku nze nga nze ye njogera amaka ga mukulu gaffe galina okubeerawo era buli ayita bagamba nti awo waani awo wasonko so tewagenda kutundwa tewatundwa be bataata kyetwasalawo ng'etteeka tewatundwa amaka tegatundwa abatunda be bamanyi wano tewatundwa muno mu Buganda omuntu bwasika asikira amaka ne basigala erinnya abagamba nti awo waka waagundi waliwo twatuukako enzikiza gye twatuukako n'abafamire netubagamba baddeko wabbali batubuulire kyebakoze eki kyebasazeewo bwe bakomawo ne bagamba nti bakkaanyiza omusika asigaze ennyumba abo basigaze ekyengulu netukola ekiwandiiko ekiwandiiko bwe kyaggwa abaaliwo ku baatunda bagamba kusayinira mulanzi n'obagamba ffe ba intending administrator therefo tukyuse ekyapa omuntu ayagala okufumbirwa aba tannafumbirwa antiero ng'afumbirwa njagala nnyo okubisa mu lulimi olwange so omuntu be balonze wano okufuna letters of administration baba tebannafuuka ba administrators paka nga bazifunye tusegedde so intending administrator mu mateeka takola transaction kuba abatannafuuka ki abatannafuuka administrator kyangu nnyo nsooke nfune lisiti eya distribution singa ngifuna enkya olwokuna kuba enkya mwendi mu office ngenda kuyita abaana bonna ne bamaama baabwe abasigala baboneka noono yagula tugenda kimaliza mu ddakiika kubanga ndaba kyangu ne taata abaana bataata ne bataata bakole ki kubanga nze ndaba kyangu ni 15 tewandibadde wosengenge nakukola nakubaggalira bweru miliyoni 15 ntono nnyo batunze ne bannamwandu ekifo kyandibadde ng'ekyabaana baliwa bali kati ono kubeera n'ekyapa tekyali ate ekyapa oli kyagambye 15 tezisobola kusibisa sengenge wano ne babawako ekitundu ng'oja n'atwala miliyoni 8 miliyoni 7 ne bagagabanyiza wano omusika n'alererawo abaana benze sikkiriziganya na kiri wano ewa Sonko kubanga n'ekyapa kikyalimanya ga Sonko obuyinza babujjawa bajjawo obuyinza obutunda ne babawako ekitundu ne bafuuka bannannyini papa bw'abanga yajja kuyamba bantu ng'era atuyambira n'abaana papa ayingire mu nsonga ezo tetukikkiriza ng'abatuuze twagala amaka ga Sonko gabeewo kubanga yalika omulwanyirizi w'abanaku ate yajonyesa abanaku